Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, obulamu bulungi. Nurdin Ntege once again, gemanya gange genkozesa n'omukutu nze Nurdin Ntege, TikTok nze Nurdin Ntege, wa Facebook nze Nurdin Ntege oba Ntege Nurdin, where emikutu mingi gyendiko gye sijja kumenyera. Telegram kwendi nze Nurdin Ntege, wawe siri X nze Nurdin Ntege. Naye wano ku YouTube wenjagala tuteeke essira, laba program ogimaleyo otambule naffe. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, bannaffe bwe tuwangaala ffenna mu Uganda, abali mu South Africa, abali Kenya wano, bannaffe wano e Rwanda, Abannarwanda bange yonna gye muli, nabaramusha, mwaramushe, manishimwe, abantu baffe nyina bakwano bange ayaye Masindi, Akafeche, Masindi people, how are you? Hope you're doing good. Manishimwe once again. My Masindi family, my Masindi friends, mugamba mutya, and a special shout out to my people in the UK. Abali mu UK, muli mutya. How are you? Muli bulungi? Debbie Lavis, Debbie Suzanne, oli otya? Oli awo UK. Who else is in the UK? Nina abantu bangi abali UK. Bwe naakoma ku Debbie temukolime. UK nani? Manya gamwe tegadduse. Abantu bange ab'e UK bambi temunyiga. Mbaagala nnyo. Abantu bange abali e Sweden. Malcolm Musa. Olugendo lutambula lutya? Abatanzania bali batya? Abakongo bali batya? Abannarwanda bali batya? Abannayuganda bali batya? People in the Netherlands muli mutya? My friends in Denmark muli mutya? Friends in Qatar, Dubai, Kuwait, Oman. Aba Denmark abo nyina muganda wange awo. Erinnya no teriduso we Denmark. Muwagizi wa Gagamero nnyo. Nyina muganda wange ali USA bambi mwe bali kutuwagira. Haruna Mawa ongambye tova ku channel oberako ng'olaba bw'oyiga bw'owabula. Webale nnyo feedback obubaka bwompadde. So Debbie Lavis nkuddamu bambi ongoberera nnyo omwanyinaze omulungi. Abantu b'e UK mugenda kukolima. Nkole ntyo bafuna wano obulungi mulimu kukolima nnyo. My UK friends. Angel SBL ogamba otya? Beauty Empress Divine, how are you? Helen. Oluta Helen UK. Kamanzi. Kingi Mutabani. Malaika Sheila. Melissa Brooke. Oliotya. Ani ali wano omulala. Deo Sebagalo oligamba otya? Ramola UK kyekiriwo. Rose Namutebi. Gwe liryo mbadde njukira naye kati bwensoma erisiti wano ndabye ojja. Zetro gamba otya ali awo. Ani omulala nkomewo ko wano e Kampala. Abantu bangi nnyo bambi mutugoberedde. Zetro laba. Kristo Malaika oli awo Nairobi Kenya. Kristo Malaika oli otulaba. Webale nnyo okutugoberera. Bantu bangi simanyi nawe mbatandika n'omwana omuwala Be Happy otugoberera. How are you Be Happy? Are you okay? Okay. Eyo nga tuvuddeyo kangendeko banaffe abali mu kyondo ky'Abamerika. Naddala mu kitundu ky'e Boston, Massachusetts. Katandike wano. Gwe munaffe atulaba ng'osinzira oli Munnayuganda, osinzira mu nsi ya America, United States of America. Abamerika baffe, Bannayuganda bannaffe abasiraamu abeegattira mu kibiina kye tuyita UAMA. UAMA ndowooza kiggwayo Ugandan American Muslim Association. Balina retreat
okuva nga 4 okutuuka nga 5 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno 2025. Owulidde bulungi? UWAMA eri ey'abasiraamu mu ggwanga lya America bayina retreat okuva nga 4 okutuusa nga 5 ogw'omusanvu 2025. Kitegeeza gwe mwezi gwa July guno gwe twambadde dakiika yonna. So gwe Munnayuganda yenna gy'osinzira okuba nga otulaba, naddala gwe awangalira mu America, Canada, ng'oli musiraamu, tosubwa retreat eno egenda okubeerawo nga 4 paka nga 5 July, ne theme yayo emanyikiddwa nga Gathering Voices, Building Community. Gathering Voices, Building Community. Omugenyi omukulu agenda kubeera Imam Ahmed Sulaiman Kyeyune. Imam Kyeyune, bw'obuuza ku ba Imam bamaseeka, bw'oyinza okwesigamako nti Imam Kyeyune bw'abadde asoma eddiini, agisomye n'agisussa ku swala, n'agenda ku nsomesa y'omubaka, n'ayingira ku byafaayo by'obusiraamu biri eby'omunda, nti Imam Kyeyune buli kintu asobola okukubuulira ennamula y'obusiraamu ku kyo egamba ki. So abakulu bano gwe baleese Imam Kyeyune mmanyi omumanyi, okuyingira zigenda kubeera $145 abantu abakulu. Ate abaana abakyali abato okuva ku myaka 8 paka 17 dola zijja kuba $50. $5. Topics to discuss kuliko building trust and connection. Building trust and connection. Sigenda kuvunula bino, teri muntu ali mu America atamanyi Luzungu. Bw'oba ogendayo nga tomanyi komawo mangu bambi Masaka bakulinze ne Busoga. Topics to discuss: building trust and connection. 2. Community engagement and service. 3. Fostering eyokusatu, fostering shared experiences. Bino ebintu bijja kubangawo okuva ssaawa 4 ez'okumakya okutuuka ssaawa 5 ez'ekiro. Kitegeeza ki? Osobola okujja n'oyisaamuko, n'ogendayo ku shift n'osika essaawa zo 4, n'oyitawo essaawa emu n'owummulamu, n'ojja n'oyongera n'ogenda mu maaso. W'oyingirira w'otandikira. Abategesi mwabadde bagezi nnyo. Omuntu yeetaaga ebintu bino at the same time ali ne shift. So baakubaze gw'osalawo, nzije ku makya, nzije afternoon, nzije kiro. Therefore, kitegeeza nti tugenda kubeera luddawa. Address eri 75 Church Street. Oba tuli ffenna. Address ewagenda okubeera ebintu bino eri 75 Church Street, Waltham, Massachusetts. 75 Church Street, Waltham, Massachusetts. Boston, Massachusetts. Nanditeeka Boston ate nga no kiri walala. Waltham ayinza okuba eri walala, munsonyiwa nze sibeereeyo. Naye ku nsonga z'obusiraamu nvaayo ne mbaako byenkola ki byenkugattirako. So nkikuddiramu nti ab'ekibiina kya UWAMA bategese retreat eri buli munnayuganda omusiraamu. Tugenda kubeera n'omugenyi omukulu waffe oba chief guest Imam Ahmed Sulaiman Kyeyune, amanyikiddwa nga Imam Kyeyune. Topics to discuss: one of them is building trust and connection. 2. Community engagement and service. 3. Fostering shared experiences. Nenkugamba wowe tugenda kubeera ku 75 Church Street, Waltham, Massachusetts. Okuyingira dola zigenda kubeera, okuyingira abakulu $145 abakulu. Abaana wakati w'emyaka 8 paka 17 $5. Ng'ojja tubeerawo tukyakale okudigida, tumanyiganye,
tumanye obuvunaanyizibwa bwaffe, bannaffe batubulire ebibayiseemu abasiraamu, omusiraamu awangaala atya mu Amerika, omusiraamu asobola kukola atya. So enamba ne post gundi ejja kubeerako, enamba nsobola ogikusomera wano gwawangalira mu nsi eya America, Canada n'okwetolola waawo. Ne Munnayuganda yali eno ng'ogamba mbadde nsobola ogendako mu America naye neetaaga okubaako kye nnyingiramu. Yeeno enamba. Enamba kangisome eri 202 780 8323. That is enamba gy'oyinza okukubako gwali eyo 202 780 8323. Oba osobola obba kuweereza ka email yuwama nga bwe nakyogedde UAMA yuwama@yuwamalink. Owulirawo bulungi yuwama, that is UAMA@yuwamalink.org. Send them email yonna gy'oyagala obabuuzeeko kyekyo. Bwe bakiganye they have their website, you can go there, get more information, details, how to apply, how to enter, how to pay. Okay? That is www.yuwamalink.org. Changu bwe kityo www.yuwamalink, yuwamalink is one word, yuwamalink.org. Gwe weesirikire ebisigadde, weesirikire obe ng'otambuza kintu. Ogende ku nsonga zaffe ez'obusiraamu. Retreat okuva nga 4 paka nga 5 July 2025. Okay? Eyo nvuddeyo. Abaayuwama nno mwebale, nange ndi omu ku bagenda okujja. Ndi omu ku bagenda okujja. Tubeereyo mu bungi abasiraamu, ensonga tugitembeete. Nja kubangi baddiza inshallah kadde nga kanzikiriza. Eyo nga nvuddeyo njagala gendako wa bannaffe Kampala nga bwe nakugambye akalulu kati ntabutinsi, nakugambye akalulu kati ntabutinsi. Nali wano ne nkugamba omwami bamuyita Magoola agenda wano okujja Busiro East ewa Sseggona gy'abadde akiikirira. Busiro East abantu bali mu kucacyanca, nakugambye abantu bali mu kucacyanca, bagamba Magoola kajje bagezeeko. Yajja luli ng'agiddemu FDC. This time around omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne boogera naye n'amugamba awo awantu njagalawo omuntu omulala nga mukozi. Nti Magoola najja n'agamba ffenna tuli opposition, kati kanyingire Nuupu mu bitiibwa. N'ayingira Nuupu n'ayanirizibwa n'ayingira. Ekyokubiri omusajja mugagga, si munoonyi wa ssente, mbwazze kukola ssente. Omanyi ababaka be tusinga okuba nabo baafuna bambi mirimo. Enjawulo y'Amagoola yeeyo. Ate musajja muyivu, mutetenkanya, mukakaalukanyi, ate Busiro agiruddemu. Teyazze leero. Abantu ba Busiro East, that is Kirekabbira, Ebbira wennyini, Nakabugo, Naakuwadde, Nakabugo koze nvuddeyo, waliwo maaso eyo, Jimbo, Lukwanga, ebifo biri eyo. Nojja n'osika paka eno Buloba, Mwenda, Bulenga, Kyengera, part of Kyengera, Buddo side eri. Abo bonna abakulu ba Busiro East. Magoola awo wajja. Nayogeddeko naye ne mulaba nga kyekyo. Busiro amubaddemu omwaka 2021 yajja ne yeesimbawo. Kitegeeza sinnakigwanyizi nti yazze buzzi, abaddemu teyasobola kuyitamu, naye this time agamba nkomawo. Njagala mbenze nga ndi mubaka ajja ne ku ground, kuba enjawulo eri kuwona abaddeyo. Olumu abadde akiika mu Parliament, naye bw'omubuuza ku ground obeerako ddi? Ku ground obeerako ddi? Ebizibu ebinyiga abantu gwe byoyogera mu Parliament obijja wa? Eggona tolabise. Katugezeeko ku Magoola. Katugezeeko ku Magoola. Magoola totuyiwa bannange, totuyiwa. Nga bw'obadde obikola ku ground mu myezi emyaka 5 n'egiri egyasooka 5,
sebo tusaba osigale ng'obeerezaamu kuba olede kaadi nakitegeddeko nti kadde kali ke kabulayo. Neno omukulu ninga yawuliddeko ng'agamba ayinza okuba tadda. Nawuliddeko nga waliwo ag'omuntu baagagamba mbu yagamba tadda. Kati awo Magoola ssebo abantu ba Busiro East babeera n'omubaka nga tebamulabako. Tusaba ojje ng'oli mubaka agenda okulabikako mu kitundu olumirirwe wamu n'abantu ebizibu byabwe. Enfuufu ebakalakasa emyaka gyonna teguba kuba guno mupiira gwazze kaafu gwete Uganda gwegenda okuteekateeka oba egenda teekateeka mupiira ki oluguudo bangaye batandise oddukola lwa mupiira. Mubaka takwerippako kusuza abantu erittemangalo basambi n'eriwa ennyumba zeeyo zivillas eziri otherwise enfuufu ekalakasa abantu baawo ebirala byonna tebiriiyo. So eyo nga nvuddeyo alina bwino omulala oyinza okuŋŋamba waliwo yangambye Nudini Sseggona omuwalana gwe tobeera Busiro East. Ababeerayo be baŋŋambye nti ekituufu kiri nti omukulu tajja tetumulabako gwe omulabayo. Eyo nga nvuddeyo nsanze omukulu Mawa Haruna Mawa naŋŋamba Nurudini omanyi nti akalulu kwongedde okunyenyintira ate akanuupu kagenda kubeera kalibbulade nnyo nga kumpi kabula kwenkanako NRM nkonze lwaki anti kaadi efuuse kaadi. Naye kati buli muntu akonjera munne ebigambo ebituufu n'ebitali bituufu. Nina ne Haji gwe nsanze ewa Haruna Mubiru njiddewoko ku lanchi ewa Haruna Mubiru awo twogeramuko. Haji naŋŋamba ati omulwadde wamuvuddemu omwana mulwadde mumwagaza ki? Ne mubuuza Haji mwana ki omulwadde? Nti ono Shamimu Malende. Ne mugamba Malende yabadde ki? Nti mulwadde ate lwaki muba mumwogerako? Ne mugamba Haji tubeere fair. Gwe toli mulwadde. Kati bw'olwala olwaha gwe tolina mukozi gwe wali ogambye nti kiganye. Ne mugamba Uganda eyina ebizibu bingi ebisinga ku Nurudini. Siyinza kulwala ne mugamba ate omulwadde gwe tuba tulekayo. Ne mugamba Haji beera wa mazima. Abantu b'omu North eyo mubabbamuko eyo. Akoze ne bbamuko yeesimbyewo e Maracha. Ne mugamba abantu b'omu North eyo mubabbamuke. Bayina omubaka Moses Ali mulwadde yajjeeyo empapula. Ne mubuuza Haji gw'olaba Moses Ali okudda mu Parliament nga mulwadde olw'okuba mulwadde kituufu? Haji ansa bambi mubuze. N'asekawo. Haji naŋŋamba Nurudini Moses Ali yakimpitiriddeko ng'ali wuli yenyenya bwatu. Ne mugamba tonyenyesa musajja nziraamu ekintu kimu. Moses Ali kye yakoze okuggyayo empapula okuggira ku kaadi eya NRM nga omubaka olaba kituufu ng'omusajja yeetaaga kuwummula bambi ku byakoledde ekitundu oba kyaruwa ku byakoledde gavumenti eno yeetaaga kuwummula n'afuna nga kasiimoke. Naye ekitundu ne kifuna omubaka ayina amaanyi agasobola okuva e Kampala ewali Parliament ne gaddayo mu kitundu n'atalaaga ebitundu naye omubaka atuula mu katebe bambi ng'aliko n'amukuumye. Mungu nsaba amusaasire awone. Naye ndi mu kwebuuza nti kati omuntu bw'atyo tuwa bantu kubasaasira tuwa bantu ffe kubaako kye tufuna ng'abantu kwe kyoba onziramu. Kuba omukulu aŋŋambye nti Shamimu Malende mumubanja nti takoze tabadde nnyo ku ground. Naye Shamimu Malende
abadde mulwadde ne mugamba yawonye nti akyali mulwadde ne mugamba kati tubeere ne muganze Haji nze naawe tubeere b'amazima. Malende twamuwa kwekiikirira oba kutukiikirira, era bw'aba mulwadde ajjanjabiddwa era ne muwayo ekyokulabirako. Haruna Mawa ne mugamba mukko n'angamba olaba Lord Mayor Erias Lukwago ayogedde, yampadde ekyo n'angamba nti Erias Lukwago talina kintu ky'atayogeddeeko, gw'olaba babikola. Kuba namuwadde kiri ne mugamba nti Parliament egenda kusoma budget oba government egenda kusoma budget, Minister wa Finance ne mu budget gyegenda okusoma contribution y'ogwo omusuubuzi ebadde ki, wasaba ki, era omubaka wo biki byatwalayo mu budget ebyo bitunulwemu nti bikunyigiriza, omusolo guno gutambula guti, oba baatuula bo ne bagamba okusinziira ku kye tulaba omusuubuzi asuubula kino atunda kino tumutaddeko guno. Ne mugamba omubaka oyo olowooza yakulowoozaako, era okimanyi nti guno mulundi gwakubiri bwe basoma budget ababaka tebagendayo, naye ate alawensi wa budget bamufuna. Naŋŋamba ekiki nti omanyi nti nno ababaka bakuzannya akakodyo aba opposition ne bagamba Parliament bwe baba basoma budget tebagendayo, bw'eba ekolebwa babeerayo, ne bakayanako ku bitonotono wano ku floor, naye ng'ebisinga ebigenda okukukwata enteegateega baaliyo, nga tebaagamba nti tetugenda kuddamu kutuula nga mutadde ku parafiini, nti temuyinza kuteeka musolo guleetera liita ya parafiini, amafuta gaffe ge tuyita ag'ettaala, amafuta ge tuteeka mu stove, parafiini, n'ogamba nti liita egule shillings oba shillings 4,000. Ng'omubaka gwe nnina teyasobola kugendayo kugamba bannange nedda, nga ye yanoonya solution yali egi. Bwe banaaba basoma budget abantu bano okusobola obbalaga nti tuli ku ludda lwabwe, tujja bagamba ffe tetujja kutuulayo, fine totuddeeyo, budget eno tegenda kuyita, era gwe totuddeeyo, naye nze budget eno tegenda kunkwata olw'okuba tewatuulayo. Budget framework, budget formulation bikolebwa wakati okuva eyo mu Gwokumi, siri sure exact, kuva eyo mu Gwokumi bajja bateekateeka, January February abasajja ne batandika okusensula, ne bateeka government business awo nejjamu, ne bajja ku gundi esembayo tail end. Awo wonna omubaka wo taliiwo, omubaka wo alinze awa waliwo akirabye tugeze Nsereko Muhammad yatera okubamu ebituli, awo ne Sseggona olumu abadde ajjawo akatonotono ku tail end. Mubaka kyawo waliwo ab'engulu eyo, then waliwo omubaka nga Ssemujjunganda, nze ye mubaka wange ebyaddala, gwe nzikiriza nti Parliament yo ku kyalo ayinza okuba taliiyo, naye ebyaddala kye wamutuma akikola mu Parliament gaana kiriza. Kaakati omubaka ono abasajja babeera awo n'otunula floor ya Parliament ng'eriko ababaka 4, 6, almost 2, nga sipiika yaliyo, chief whip, NRM nga 12, opposition 3, bo ne bateesa ebintu
omubaka waali eyo mu Nseenene ali mu looje atambula ttaka liyagula. June atuuse basoma budget. Omubaka agamba tetuliyo. Bino ebintu walina obbiwakanya mu Feebu. Walina byalina okuliikinga n'ogamba abasajja bagambye amafuta tekisoboka. Nojja n'okuba emmeeza oba nojja mu komiti n'obagaba naye abantu baffe bano ab'amafuta, abantu baffe bano ab'ettaala tadooba ebyaddala balina obusobozi obugula liita 4,000 oba mugenda bavunaana butaba na busobozi. Nze oyo omubaka simubala kati wenzijidde ne nkugamba nti mwannyinaffe, muganda waffe, muto waffe, mukulu waffe, woman MP Honorable Shamim Malende ng'oggyeko ba Fort Soldier kuba ekyo wakikola nti bali mu kooti n'ogendayo. Naye ebyo bituufu era wali tonnagenda mu Parliament byaddala wali obikola ebyo nti tiiki. Kubanga mu kooti tebagamba nti baagalayo mubaka. Kooti eyagala looya ate okiri oli kanso omulungi. Naye waliwo ebizibu by'abakyala bino obikoze. Eyo ne tuvaayo ne ŋŋenda ewa Zahara Luyirika. Zahara Luyirika sipiika w'olukiiko lwa KCCA, ndowooza ofubutuka eyo Makindye gy'okiikirira n'ojja naye tuli ku minzaani. Ekisooka Zahara Luyirika akubirizza olukiiko lwa KCCA olwa Lukwago emyaka gino gyonna. Omuntu oyo taba mutene, obeeramu ababaka banno bennyini, manya bakansala banno ab'oludda olulwo bakulwana, bakansala ab'NRM bwe baba gye balinduza batono bakulwana, gavumenti ekutega ssente, bennyini b'oli nabo bakutega diiru zijja nnyingi naye bwe ziba nga ziganye omukuba wansi. However, ebyafaayo bya Zahara Luyirika ebitonotono agakyatambulako gagamba naye tatudde ku ddiiru kwatambulira. Zahara amawulire gagamba ag'omunkuubu Zahara Luyirika nganze amawulire gagamba Zahara Luyirika gwe muwe buwiddiiro weetambulira ogende olinda result. Era nawulira ku ripooti y'ekiteezi eya kasasiro, ripooti y'ekiteezi obutasomebwa, ebyavaayo n'ebitaavaayo, waliwo ssente ezaayisiŋŋanya emikono. Anti tuli mu kkuba ttooki minzaani ani ssente ezaayisiŋŋanya emikono zaagenda waani bwe twagala okumanya. Zahara Luyirika walya ku ssente. Lwaki ripooti eno teyaleetebwa mu kkanso? Lwaki ripooti eno teyasomebwa mu kkanso? Waliwo emmotoka za KCCA ezaali disposed of z'omanyi ezikaddiwa ziringa 4. Waliwo abaazitunda. Ezo nayo ripooti ejja. Zahara Luyirika omanyi abaatunda emmotoka ezo ennya eza KCCA? Zahara Luyirika nkuba ttooki n'ennyindo yange n'okutu kwange gye binsindika n'empunyiriza n'endeeta emmotoka eza KCCA ennya ezaatundibwa. Zahara Luyirika wazimanyaako? Osobola okumirira wano n'ogamba tozimanyi. Era ssente baani abaazitwala? Nkutuma ompe Zahara Luyirika ezo mmotoka. Ekisanja 2016 wakati wa 2015 14 we mbaseerabidde twalinako le banaabira
Erias Lukwago mu maaso n'agibwamu obwesige ababadde bagoberera Kampala mumanyako nti Erias Lukwago baamunaabirako mu maaso n'agibwamu obwesige ozomu kuba kansala yafa sirishwa sibika omuntu omulamu kansala mujuzi mujjukira time eyo Luyinda mujjukira omukulu oba mujjukira Allen Sewanyana yalinnya ku mmeeza mu kanso ya Lukwago onako lumujjukira emikono wejawerawo ne ba atoloza Lukwago yasigalako baamunaabira mu maaso naye njagala kusinzira wano kubategeeza abantu olukiiko olwo Zahara Luyirika walulimu olwa KCCA eya Lukwago. Ekibuuzo kiri nti wawagira Erias Lukwago munaabira mu maaso bamuggyemu obwesige tewawagira? Bw'oba tewawagira wali ku ludda ki? Prove. Zahara Luyirika nkutambuliza baŋŋambye ku ddiiru oyo bwino ava mu nsonda entonotono ez'Amakindi, ensonda entonotono eza Kampala, ezandabye ne ziŋŋamba Nuludiini. Zahara Luyirika guyogerako omumanyi naye mbagamba kati ebyo sayidi ya Zahara emu erimu bikadde bintu byatereera endala bipya. Nze ndi mu kubabanja kati buli omu bw'ayingidde ofiisi abantu abasaavinze kyenkana ki ne baŋŋamba nti Zahara together ne Allan Sewanyana baasitula omubaka ne bamutwala mu kitundu ekimu mu Makindye West. Omubaka waabwe leader of opposition Joel Ssennyonyi ne bamulaga oluguudo olubi mu mbeera gye lwalimu nga luli mu kitundu kya Zahara Luyirika. Ne bamugamba ssebo oluguudo luno ekitundu kansa eyinza obutalusobola naye paalamenti bweyogera ku nsonga eno oluguudo luno lukolebwe. Eyo credit baŋŋambye Zahara Luyirika ne Allan Sewanyana ekyo baakikola newankubadde oluguudo era terwakolebwa naye ne baŋŋamba gwabwe baagezaako okuyita mu mukama waabwe Joel Ssennyonyi ne bamuleeta ku ground kye nabadde manja omwana omuwala Shamim Malende. Ndi Shamim Malende nze mubuuza abasuubuzi bano ababinikibwa emisolo, abasuubuzi bano babbako ebintu byabwe, abasuubuzi bano mu zaakedi be basaba amasannyalaze aga 3 phase nga baaka bwasi mita neddanga ya 40,000 kwaka bwasi mu dduuka ng'olinawo balubu 8 just 8 bulbs ne bakuleetera biru ya 40,000. Oyagala toyagala abantu mu akedi ne basaba bawe yaka wallahi ne bagaana abasajja nti okufaana obatanyagala tayagala kuba mu dduuka fuluma. Am I communicating? Nti mu dduuka omusuubuzi bamugamba osasula 25,000 z'amasannyalaze akeedi awo wakati awo olaba mu ntabiro ya bizinensi n'obagamba naŋŋamba mataala ago omusajja gaabala 234 ninako Drake Lubega baŋŋamba yatuukako mu dduuka ng'omusuubuzi yali layitinze bulungi n'obutaala buno obwa bulijjo just bulitamu kakala n'obuli bright ennyo n'ateekamu kugamba ng'omusuubuzi omuguzi bw'ajja n'atunula mu dduuka bw'ati asobola okulaba bulungi empale, asobola bulungi okulaba sharia, asobola bulungi okulaba gomesi oba essaati oba kyonna ekitundibwa. Omusajja ya designinga edduuka lye n'aliteekamu amataala agaako obulungi. Drake nannyini kizimbe yajja yatunulamu bw'ati lino edduuka lyani erinyirira bwe liti
Edduuka lyani lino nti lya Rema Nattabi. Nattabi Rema liryo n'edduuka lino nga linyirira bulala ng'onkolamu ssente nnyingi mu kizimbe kyange nkwongeza miliyoni 4 bw'oba tuyagala fuluma nkwongeza miliyoni 4 bw'oba tuyagala kola ki golola weta fuluma gwe tulaba edduuka berinyirira okufa ebyo oyinza lwaki tobikola ewuwo labe olina okuba nga onkolamu ssente nnyingi. Omusuubuzi oyo talina gy'addukira amaze okuteeka ssente mu dduuka amaze okukola ki era ogenda omaza ng'ogenze wa musajja taata maama kanyongeremu 2 totta. So tulina trade unions, tulina kasiita, tulina FUTA, Federation of Uganda Traders Association ye FUTA. Bayina ebintu bingi. Omubaka wa Kampala, omubaka gwa tutwala ffe abasuubuzi wali wajja okumbuuza Nsereko bye yabikola tulikuuma n'emupi. Nsereko yabikola. Nsereko mu Parliament abadde atuulayo ebitundu 80 ku 100 yateesa. Bannamuffe betwogerako bano gw'obadde obalabye emirundi emeka ku floor. Toyina ababaka bewalabako ku floor ya Parliament mwaka gwasooka nga balayira n'afunayo ako matters of national importance n'akangayo gumu. Bannanga abantu beewange ekakuuto amazzi oluguudo okuva eri paka eri nga n'ebintu babiwandiise kapapula n'akanga nno netugamba ajja kwogera paka katuyinza olowooza ekisanja kyaggwako taddanga Geoffrey Rutaaya Parliament eyo yawummula Kayemba Solo eyo yawummula sinnalaba ku mubaka wange Serukenya David sinnakulaba mu Parliament yazirika ababaka abamu bakiika ku kitebe kya Nuupu ogenda ku Nuupu si kikyamu naye abamu bakiika just ku kitebe kya Nuupu kubalaba nti bali royo eri ekibiina naye ng'omubuuza kati tukole bukozi bwe tuti gwe beera ku kibiina wali mu Parliament vaayo kubanga oyagala kukiikirira bantu. Naye kyogamba Nuupu ye bagamba temwogera mu Parliament ekyo si kituufu. Era nali mpulidde Bobi Wine ng'agamba ababaka abamu batuswazizza nnyo era n'agamba mubaboole abantu abo baba bazze mu kitundu nga mulaba tebalina kye bakoze. In fact mutandikirewo kati mubaboole. Kyagulanyi Ssentamu omubaka wammwe gw'olaba nga tabakozedde tayambye tateesezza tolabawo njawulo todda mbu ayambala bumyufu gwe bw'omulaba mugambe ssebo tetukyali mu bya ambuleera twagala mubaka ayina njawulo eri bantu. Waliwo omubaka omuntu aŋŋambye Nuruddin okikkiriza nti ababaka tebalina maanyi na buyinza olw'okuba Museveni yafuga? Mugamba ogambye eki? Tebalina buyinza. First tebalina buyinza. 2 tebalina budget. 3 si bali mu power si yaabwe. Konza kaka ne mubuuza tugende mpola. Omubaka abadde mu Parliament nga mubaka wa kitundu ng'akimanyi bulungi talina buyinza, akimanyi bulungi talina budget, akimanyi bulungi Museveni yafuga. Ng'era bwe tumubuuza lwaki tetulabyeko nkyukakyuka mu kitundu kyaffe bukyanga olondebwa nga ansi ezo zaakuwa, lwaki omubaka oyo aba akomawo okuddayo mu Parliament gy'ali sure nti talina buyinza bw'aba ye tafunamu oba ntegeerekeka? Lwaki omubaka ow'opposition, lwaki omubaka owa Nuupu, owa DP, owa FDC
agamba nti ekimulemesezza okuyamba abantu abamulonda obbatuusaako enkulaakulana obbasakira obbateeseza ebisobola okubakulaakulanyiza ekitundu okubaako kyabanoonyeza ekitundu kyabwe kibeeko enkyukakyuka gye kituukako olw'okuba ye baamulonda nga ye agamba tasobola kutuusaako bantu ebyo bamusuubiramu olw'okubanga gavumenti ya Museveni eri mu buyinza. Omubaka oyo agenda kuwa nsonga ki egenda omuzzaayo mu paalamenti? Lwaki tavaayo? Ekyo newankubadde tetulina magezi ffe, nandigambye lwakuba temulina magezi naye kano neegattemu. Newankubadde tetulina magezi, gwe tokirowooza nti ono omubaka ye gy'agenda afunamu, gwe atafunamu. Gy'agenda akugamba tebiriiyo, tebikola, tebabawa mukisa. Kati lwaki addayo gy'amanyi gye batabawa mukisa? Ekyo kimu. Ekyokubiri, ababaka baba bakakasa nti nno terikiriyo, bo tebalina kye bafunayo, nga kitegeeza paalamenti ekolera ku numbers era nga bwe kiri. Lwaki olowooza tutuuka mu paalamenti mwagala kutugamba nti singa byonna bigaana waliwo agenda okunga tugenda mu protestive vote, tolinayo babaka bakugamba nti Bobi Wine bw'atabeera president tebajja kulayira? Tobajjukira nti Kyagulanyi Ssentamu bw'atabeera president nze sijja kulayira? Aga wallahi billahi tallahi nti ogambye ki nti ye teyabeera president. Ne bamuwa olunaku lwalayira n'essaawa, ne tutuulawo ne tuga Shamimu ogambye otya? Tuba tuli awo ng'azikubyemu azze n'alayira mu nnimi ezi mu Luganda, mu Lwewaabwe ne mu Luzungu. Kaakati saagala bakuwuddiise nnyo. Ababaka gwe walonda muteeke ku nninga omugambye mufune mu kitundu ky'omugambe gwe mubaka waffe obadde mu paalamenti emyaka egi tokomangawo tugamba nti bizibu. Kati ozze okusaba akalulu tukubuuza by'okoze otugamba kino, mubuuze okoze eki emyaka 5? Kano mukasale namu kankabagambe mulungi. Abalonzi abatuuze yonna gye muli ng'olina omubaka wo wa paalamenti ng'abadde mu paalamenti emyaka 5 nga tomulabyeko ku fulo ya paalamenti, tateesa, talina nkyukakyuka gy'ayambyeko ku lobbingira kitundu kyo, bw'akomawo kusaba akalulu sooka omugambe omubaka mumubuuze otukoledde ki emyaka gino 5? Nze waliwo abasirwa bagenda okumbuuza ate omubaka akola ki? Okay, yagenda kukola kyoba talina kye yagenda kukola. Kyoga yagendayo bugenzi. Omubaka agenda mu paalamenti alina emirimu gy'alina okukola. Kati egy'etaano atubulidde kyakoze. Atulage ne proof nti nateesa kino, nasaka kino, budget nagikola bwe nti, nayambako mu supervisinga kino. Abitulage. Tetwagala kutulaga bizibu kati ng'onoonya kalulu. Era ekisembayo mu byo bomubuuza, bw'oba ogamba bino by'otugambye byonna nti tebisoboka, kati lwaki oddayo? Obaddeyo ogamba tebisoboka. Lwaki oyagala okuddayo ewali ebitasoboka? Twagala kuzoganya, ozoganyizza ddi? Ddi lw'ozoganyizza Museveni ne tulabako kyabaddeko? Bwe tuba nga tumaze okutegeera embeera eyo, tuba tujja kusobola okutambuza ababaka bano akannagi nabo bakitegeere nti abantu ssebo abatulonda tebasaaga, abantu ssebo abatulonda baagala accountability. Omuntu mumusaba accountability, omugambe taata ssebo watugamba bw'oti gwe Ssekanyolya, ekibuuzo kiri nti kikyosobodde otusakirayo gwe nga Ssekanyolya omuwanvu, oba ndi nammwe oba muli nange? Muli nange? Bw'oba ogamba mu paalamenti wazibu, teri kisoboka nga Museveni yali mu mukulembeze agenda kugamba omugabe watugamba bw'oti ng'ogenda.
ababaka babagamba enguudo nga bagenda boogera kasasiro boogera ku malwaliro boogera ku masomero bwe bamala okutuuka ne bakugamba egyo mirimu si gya mubaka bituufu lwaki babyogerako era mugambe kale si bijjo naye kyogamba tokkirizibwa kukebera mirimu gitambula mu kitundu kyo tulage ku ripooti gye wakola mu paalamenti ababaka bamubakwatira kibala nakugambye nti nze Zahara Ruyurika bwajja ngamba jangu teekako ekiyinja ku muntu akiwulire nti ebintu si byangu si kulya buli oba muteerewo embeera omuntu alowooze nti byonna bwe mmala okubikola wagenda kubaayo time for me to answer eri public eri omulonzi kati gwe omubaka owa Nuupu ng'omanyi wagendayo wali ku maanyi wagamba nti maanyi g'abantu kati amaanyi g'abantu gaagala maanyi gaabwe baaka amaanyi g'abantu gaagala maanyi gaabwe nowa NRM the same leka abantu bakubuuze bwe bigaana bakuboole bababoole mubaboole omusajja oyo leka abantu bababoole kanti yenjogera y'omukulu leka abantu bababoole ng'omukulu bw'ayogera kati ke bababoole muleme kwekwasa mbu ate nze nedda mbadde mulwadde gavumenti eno lwaki okomawo ng'okakasa gavumenti eno mbi moze ekibuzo kyange okitegedde obadde mu paalamenti emyaka 5 ogamba ebintu biganye okukolebwa because Museveni yafuga numbers teziriiyo kati ate ogamba mu nnyongere oddayo okukola ki leka bababoole bababoole so ngamba siibula njagala kubagamba nti kambadizeeko munnaffe wano aba America my friends in America nti tuyina retreat egenda okubeera awo mu Massachusetts nga naye Massachusetts tugenda kuba twogera ku bannaffe abasiraamu gye tuyise UAMA Ugandan American Muslim Association tuyina retreat awo mu America ku Waltham Massachusetts owulira bulungi UAMA etegese retreat okuva nga 4 paka nga 5 ogw'omusanvu 2025 that is UAMA retreat 4th to 5th July 2025 those are 2 days the theme gathering voices building community gathering voices building community chief guest is Imam Ahmed Sulaiman Cheyune Imam Cheyune fee adults $145 adults and $50 for children between 8 to 17 years 8 years to 17 years that is $145 and $50 for children. Topics we have building trust and connection, 2 community engagement and service, 3 fostering shared experiences. So beerayo nga weetegese nti tugenda kubeera waliwo nyini ku 75 Church Street, Waltham, Massachusetts. 75 Church Street, Waltham, Massachusetts. Venue eri McDevitt Auditorium. Venue njiddamu eri McDevitt Auditorium, Waltham, Massachusetts. So it is going to be the venue
for our friends in America who are Muslims, nga tugenda gye tuyise gathering voices, building community. Chief guest is Imam Ahmed Sulaiman Cheyune, known as Imam Cheyune. So be there. You can as well contact them ngobakubira ku simu by calling them on this phone number. Call them. Call UAM, Ugandan American Muslim Association. Yes, Ugandan American Muslims Association nga egenda kubeera wali ku Mark DeWitt Auditorium. Mark DeWitt Auditorium esangala mu Waltham awo mu Massachusetts, abasinga mugiyita Boston naye yeeyo. So numbers to call 202 780 8323. That is 202 780 8323. Be there from 4th to 5th July 2025. The retreat is organized by UAM, Ugandan American Muslims Association. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwatagana ate olundi. Mweraba.